Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Mwebale nnyo okuwatchinga videos zange, mwebale kusubscribinga era mwebale okucommentinga. Nga olina ekibuuzo kyonna ky'obuuza mbadde nkusaba okucommentinga awo nsobole okuba nga nfuna comment yo nga nkuddamu ekyo ekibuuzo kyo ky'onaaba obuuzizza. So kati ngenda kwogera ku mulamwa oguli nti waliwo ono obuntu obadde batambuza nti nga bagamba nti buli mukozi balina omukuba vaccine, empiso ya vaccine. So kati mukwano kinjagala okuwa bulamu kiri bwe kiti. Empiso ya vaccine gye bakuba abawala bosiemu gye bakuba omukozi kyolina okumanya. Era ekyo ekifaananyi ekyolabawo mu background oba ekyo kirabaawo. Ekyo ekifaananyi oyo mwana yafudde lwa mpiso ya vaccine. Era nze mukama wange yajja n'angamba Joan mirundi 3 twagala genda bakugema empiso ya vaccine ate ebiki by'empiso bagikukuba mirundi 2. Osookayo n'ogenda n'ofuna esooka n'oddayo oba n'omala oba wiisi 2 oba nnaku bwezityo n'oddamu n'okubwa endala. Kati we yangamba ne mugamba nze sibyagala. Ne mugamba ne munyonyola ne mugamba nti no eno vaccine biki batugambye etta ebiki n'agamba nedda nze neesiga ensi yange eno ensi yaffe UAE teyingizwamu bifeke things biki konze okay nensi namugamba nze sigyagala ku mutima nze saagala kufa kuba ne munyonyola ne mugamba nti as African batugamba nti kubanga nti owaffe ensi zaffe zikyali wansi bwe baleeta vaccine ffe bwe batandikirako okukola ki okutestingirako ne batugamba tetubikiriza. Nze namugambira mazima ne mugamba nze vaccine sigyagala. Ogwasooka n'agamba nedda n'agamba nno abantu bava mu nsi z'ebweru bava Saudi bava nga bajja mu ono nsooka okuba ki okwekubya vaccination era nange namaze okola ki namaze ogyekubya. Konze kale naye nkubuulire nze nagigaana ne wayitawo wiiki mukama wa Namuzaire naye najja n'agamba president bamutaddeko president yagambye nti no buli omu balina omukuba vaccination oba omukozi buli omu alina okwekubya vaccination. Ko nze sibyagala naye namugamba sibyagala nze nno nga simanyi obuzibu bwamu obuli. So kati njagala kati omanye obuzibu obuli mu vaccination eyo simanyi nabyoga oba vaccination oba biki kubanga sibyagala. Okukisooka bwe bakuba vaccination tolina kuzaala. Kano kagenda erimwe nga tonazaala oba nga osuubira okuddamu okuzaala. Tonazaala toba togenda zaala oba kumala myezi 3 oba kumala myezi 6. Okitegeera aye kiki kyolina okumanya kiri bwe kiti nti vaccination eyo bw'ogyekubya mumala eribbanga nga tonazaala. Okitegeera ate kyolina okumanya the main reason is abakozi empiso gye babakuba si n'abawala b'empiso gye babakuba mukwano empiso zange naye gwe tosobola bitegeera. That's the main reason. Naye gwe tosobola kitegeera. Bajja kukuba empiso ojja kulaba nga obulamu butandise kyuka. Bannange tetuleetera yes siruganye twava mu nsi yaffe nga twagala ssente si bwe kiri naye bulaba nga ekintu kigenda kussa bulamu bwo kireke. Esente zino zetufuna 1,000 biki tesobola kugula bulamu. Tesobola kugula bulamu. Okitegeera tebisobola kugula bulamu. Kati bwe babanga empiso eyo nnungi bwe babanga empiso eyo biki banze bannange lwaki kati bagambye tebakyayagala abantu abali wansi w'emyaka 4 emyaka 5 okuddamu okwekubya empiso lwaki babiganye? So nyinza okugamba n'ogamba Joan naye nga kyembagamba nze gyeki era nze bwe bangamba okwekuba empiso nabagamba munkoyera tiketi bwe bati ne bagamba bw'ate ebijja kubaawo ng'omukozi oba naye tebamukubya empiso bagenda ku ebbanga ng'osasula 5,000 5,000 dirham. Ko nze munnange nze bwa byampaka vaccination sigyagala munzizaayo ewaffe nenkola ki nengenda. Okitegeera kati okumanya nti bamaze okukitegeera nti vaccination eyo si nnungi lwaki bagiganye. Kati ng'oli wansi wa myaka 5 tokirizibwa kukubwa eyo empiso. Okitegeera tokirizibwa kubanga eyo empiso ekubwa abantu abali waggulu emyaka 5. Abantu abali mu mwaka waggulu 5 be bakubwa empiso era kati tebikyaliwo. So mukwano Kadama nze amagezi genkuwa gali nti olaba mu bino ebintu bye tukola
Omwabu wajja si buli kimu kintu kyagenda okujja kugamba jangu tugende tukole kino jangu novaayo n'ogamba okay no. Sometimes tulina okwebeerera mukati ze singa nakkiriza ne ngamba omukazi ku Sunday yali antutte nensi nabigaana n'amaani namubuuza Joan tudda ddi kugenda tukuwa omusu namugamba tujja genda naye nze sibyagala. Kati lwe baddamu President n'agamba kati okutandikira ku myaka 5 bwe bagenda okuddamu okufuna vaccination. Naye nga waliwo abaana abamu bendaba nga basanyufu nnyo nga bagamba twamaze dda okugema corona biki tetugenda mukwano. Olowooza President kati musiru lwaki yataddeko nti kutandikira mu myaka 5 bwe baba beekubya eyo gundi covid oba biki test vaccine. Okutestinga okutestinga kwa njawulo nene empiso ya njawulo. Eno empiso basooka ne bakuwa doozi esooka okumala doozi ziba mpiso 2. Nze nabagamba munayo okunkuba empiso ngenda waffe. So kati mukwano gwange Kadama weebereremu si buli kimu Omwarabu kyagenda okujja okugamba ogenda kuba ogamba yes. Sooka ogaaneko. Omwarabu akwetaaga nawe omwetaagako ssente naye akwetaaga okukola ne bano abantu tebasobola kubeerawo nga toliiwo. Basobola obeerawo naye engeri gye balimu abakyafu. Olaba bamalawo olunaku lumu ng'omukozi balina gye bamukiza ogenda okukya ne batandika okukaaba ne wiiki nga tenawera. Olusimu batandika okukaaba ate gundi aliwo ate bino biki. Tebalina kintu kye basobola kukola nga toli. So kyolina okumanya nti bakwetaaga nawe obeetaaga. So akalowoozo kange leero ke mbadde nako kagamba nti si buli kimu Omwarabu kyagenda okugamba nti ogenda kkirizibwa. Okugamba yes kankikole kino kankikole ng'oggyeko wano ng'ovudde ewaka. Ate omukozi ng'oli mupya ng'oze mu kiyumba olina okwegendereza tebakube vaccine n'okkiriza. Empiso ziri 2 ze batukuba nga waakayingira ng'ogenda tandika okukola. Bw'oba owulira nga bakugamba nti bagenda kuba empiso ya vaccine bajja gikugamba nange tokkiriza. Ejo empiso batukuba za njawulo kubanga ffe tuli bakozi. Omanyi nti bano abantu batusosola. Manyi nti bulungi bano abantu batusosola. So tolina kuddawo n'okkirizibwa buli kimu. Akwetaaga mukamawo naawe omwetaagako ssente yakwetaaga okukola mirimu. Okitegeera. So kati bwakugamba ekintu tomulagirawo n'obusungu kino mugambe osooka omunnyonnyoleza wange namunnyonnyola ne mugamba munnange olw'ensonga bweti ne bweti gye naawulidde mpulira sikola ki mpulira saagala ne biggwa. Kati ne President oyo yajjidde n'akola ki n'agamba okusinziira ku bikiri kiki emyaka 5 tebakkirizibwa mpiso. Nange nensanyuka mu maaso g'Omwami ne mugamba Mukama weebale ensala zange. So awo munnange bwe nkomye ngubanga tuna subscribinga ndeta video za njawulo okukola ku nviri zaffe nga tukwaganya amagezi ate nga n'endala nga tusekasekamu ziringa comedy. So mukwano subscribinga lekawo comment ku kintu kyotategedde bulungi nja kuba nkuddamu naye nga tulina okwegendereza si buli kimu kye bajja tugamba tulina okukola ki tulina okikola. Sigadde nze niwe Uganda. Bye.